genda okwaniriza baweereza bannaffe. Breaking news. Ssaabasajja Kabaka ku birthday y'emyaka 7 agasse His Excellency Bobi Wine ne Mathias Mpuuga akatambi masa onkakuleetedde wabula nga tetunaba bigendamu n'obwombeefu bungi nnyo. Sooka oteka omutima mu comment section bw'omala okulikinga ateekawo happy birthday Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'obuto acuucu magulu nyondo ebyaddala tusabe Mukama Katonda asokubanga amuwangaza era nga Baganda agamba natali Muganda nga oli Munnayuganda wangala ayi Ssaabasajja Kabaka. Kati mu byobufuzi temuli permanent enemy bwebyo bibadde Mathias Mpuuga Nsamba mwamukazaako 5 amasannyalaze agawuliddemu ono musajja tosobola kumuhatinga bbanga lyonna. You can never hate Bobi Wine. This is what happened. Mathias Mpuuga ekyebuzibwa gesture eno gogirabye otya ekibadde kirungi oba nedda wabula mu byobufuzi temuli permanent enemy bana babiri Mathias Mpuuga akomewo oba tadda wabula ag'omunkuba akatambisa okulabe akamaleyo. Ssaabasumba genda okwaniriza baweereza bannaffe. Soko owulire bino. There's one only country called Uganda. The sinner sinda alanyira passport yemu nendaga muntu yemu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka Murwana. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwatu genda bagatako ekirala obumu ne discipline kubanga abavubuka bo okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe temuvira kyemuvuganyako temuvuganya naye muyambagana mwenna nemusitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up n'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look out to the art industry as a career abavuka bangi nnyo batunula ekisaawe ky'okuyimba ng'omu Ono omukulu bamuyita Mpuuga. Era baali babapaledinze nga babatadde mu kifaananyi ekyokulwanyisa Museveni. Nakugamba nti Museveni bw'otuuka ng'oyagala basamize ng'akuteerawo kulannama ng'akuteerawo mama Fiina. Bw'otuuka ng'oyagala bayaayi ajja akusuulirasuulirayo. Ayinza okuteerayo sipapa wamugjawo n'akuteerawo Brand White wamugjawo n'akuteerawo ani Sobi wamugjawo naawe akuteekaawo. Bw'oyagala pasita ng'akuteerawo Bujingo ng'akuteerawo Kakande
ng'akuteerawo Sserwadda, ng'akuteerawo ani Bugembe, Akayanja bonna. Bw'oyagala abasiraamu ng'akuteerawo Mubajje, ng'akuteerawo ne banne. Kati bano abantu bongera kupuluvinga bye tuzze nga twogera Eva. Segedde era sisuubirayo munnayuganda mulina kutwebaza bwebaza. Sisuubirayo munnayuganda bino bigenze okujja nga byonna twabyogera, twabalabula dda mu byonna ebigenda mu maaso, newankubadde twayita mu kuvumibwa, twayita mu kusoomoozebwa, twayita ennaku zino njogeranga bwa kitiibwa ebitiibwa nabyeddiza yenze ow'ekitiibwa ono bamuyita Sheikh Umaru bin Mpuuga Ssaalongo. Namuwadde ki? Namuwadde ebitiibwa bye. Era ndowooza olabye bonna we beekuŋŋaanyizzaamu ngenza okuwulira nga Kasibante Moses ninaalengera omusajja by'ayogera. Balina Abedi Bwanika eyakava mu State House recently. Kati era gwe munnayuganda bali awo bakuzanyira ku mutwe, balabira ddala nga gwe oli mbuzi, balabira ddala nga munnayuganda totegeera. Nkubuulira ekyessanyu ekiri mu nsonga zino nti buli ali awo ali ku kasente. Ekyessanyu ekiri mu nsonga zino nti abantu Museveni be yeetaaga talina ssente zisobola basasula bonna. Awo we tusigala nga tugamba nti Mpuuga finito, emirembe n'emirembe, amiina. Ffe tugenda tutambula. Ndowooza mubiraba ebintu, ndowooza mubiraba. Mujja kubitegeera mpola, newankubadde tuyita mu bulumi bungi. Abatuwakanya abeefuula abagezi nabo bangi. Ne Museveni atusuulira abantu abagenda okutujja ku mulamu okutukola ki? Okutuwugula. Osigera okutufokasingisa mu by'ekisiru. Naye era mujja kubuuka mpola. Oyo ye mukulu Mpuuga finito. Kakati okusinziira ku ge tulina nga bw'owulidde kasita ekaaba omanya gereese tegaba ga bulijjo ebeeyina gye gasanze wakati mu bisenge nga tonnaba gategeera ne tugakuwa n'ogategeera. Kakati ab'oludda oluvuganya gavumenti bakima Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.